Bantu bange mbadde nkyabanyonnyola ngi wankwana nga mpa akabaluwa. I used to love the kaleta. Banne nga buli bwenziraawo akabaluwa nziraawo ne katunulako wamma omutima ne gushemererwa. Kumba akabaluwa kagenda okunzaalira akabasa. Kati bwe twagenda mu ddwaliro Mmengo okurealizinga ebyo bya asthmatic bikoze bitajjukira nali asthmatic kati okukonfaminga ebintu ebyo eby'obulwadde nti ndi mulwadde mpisiwa bubi ABCD. Waliwo akasenge we twatuuka ne bamugamba bw'oba yegwe gaddiyani we like tokkirizibwa kukola ki tokkirizibwa yingira kati tumwagala eno yekka lya some interviews ze twagala okumukolako ku mubiri ate ayinza okutya okweyambula ng'okola ki ng'omulaba. Omukyala n'agamba tewali buzibu n'afuluma. Kati bwe yafuluma nze ebbaaga ne ngimukwasa kuba nagenda baali tebaayagala nyegireyo na bintu. Kati nze saalina buzibu bbaaga ne ngimuwa laptop bbaaga gye mbagambe gye nasoma nayo. Simanyi kiki kyali ku mukyala oyo nga yeetinkuula simanyi kiki yali anoonya mu bbaaga. Kati bwe yeetinkuula bantu bange ab'omukago ebyembi bisekerwa bino tebisesa naye munnange bya nnaku sitooka yange nno enkwasa ennaku nga nze omuntu nnyiniyo. Munnange ekiseera kyatuuka omukyala nga ndowooza akwata bbaaga nga ndowooza agamba ye ate ki ekiri muno. Mind you tuli eri munda ate it took me like hours okuvaayo okusamalizinga testi zino zonna ozikola. Era bwe baazikola they confirmed nti ninaaki asthma yansumbuwa mu mubiri allergies webityo. So bwe navaayo n'ayingira munda nga bbaaga yange agikutte tagita. Neewuunya nnyo ne ngamba ye leero madamu akoze atya kake yange kasusse ekiki ne bbaaga yaginkwatidde nga kumbe simanyi nti bbaaga omukyala yali akabaluwa yakalabye dda ddi yakola ki keyampa. Bwe yamala okkiriyalinga bw'ati ne tukwateko ne tugenda mu paakingi awo Mmengo nanzijjako nambuuza Giyaani ne mugamba Gi mukwano gwange ali mu kiraasi ki ne mugamba ali mu senior 6. Gi yali mu senior 6 and I was in senior 4. Nambuuza ate Giyaani ne munyonnyola ne mugamba Gi tusoma naye ali mu senior 6. N'angamba akukwana. I was bold kuba omutima gwankubira ne ngamba olaba mbuuzizza ekitegeeza akabaluwa kano yakalabye. Ne mugamba mazima gali nti madamu I'm sorry omuvubuka nkwana nti tetunaba kukola ki kugenda wala. Banange abantu bange abampuliza I was the most stubbornest girl ku planet Earth eyaleetera omukyalo ono okubanga yali afuba nnyo okulaba nga opportunity yange eggwawo. Siganya abantu abaana abawala tuba sometimes tetumanyi ennaku yaffe but madamu ono yakitekinga so personal. Katusinga kali nayitawo nenfuna olubuto nembuuka n'abasajja oba nankwata n'ono omusajja nankwata n'oli like yandibadde awulira atya like yandinkyali kyenkana ki okitegeera. Naye ebintu bya couple need dating naye ng'omwana aba yatya okutunula vanya ne kikomaawo at least you credit that girl okitegeera n'osigala mu guidinga lwansonga ne munyininyini yadde ebintu yabitekinga personal but still naye yakapulingera mu myaka gye waliwo stage yinga oli yadde papa yadde ani teyagiskipinga ne oba mutuukirivu otya nga tewagibuuka nga wagibuuka era oba wagiexperiencingako nga wagiyitamu. Bannange nga mbimunnyonnyola nga ngamba kale kaakati ekiriwo obulwadde bwe obukuluma tetugenda kusobola tugenda kufunawo omukisa ng'ojjanjabwa naye nga tufunire essomero eriri okumpi n'ewammwe. Ebyo byonna nze ndaba yabikola nga ayagala kulaga bantu bano obusiru ate era kimanyi naye ludda kyamwonoonera ng'ayagala kulaga aprovinga bano abantu nti ono ayina ewaabwe. Simanyi kiki kye yaliko ng'alyoka afuna essomero ku kitundu eno kwenzaalibwa.
ng'asasula ssente nga bangulira uniform peya 2 sportswear peya 2 nga basasula school fees yenayina nga ggwayo nga basasula ttaamu etya emu. Mind you, nze gwe bakyusa essomero bali mu kunkyusa ssomero baazize eno baazize eri ndi musinyafu ndi mu cadent class. Ekintu ekyali ekitono okitegeera ne mukitegeera abantu bange kyali kintu kitono nnyo. Omukyala ono agamba nti bwe kiba nga kiri bwe kiti omuwala ono kamuwe chance naye nina okumubuulirira. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart e Banda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'omafumbiro na buli furniture yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okukisasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart e Banda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa Girls oba yogera ne Mama Aisha Najjemba ku noti 7 noti 5 6 94 noti 3 essimu noti 7 noti 5 6 noti 3. Aisha Furniture Mart e Banda. Bwe kiba nga kiri bwe kiti omuwala ono kamuwe chance naye nina okumubuulirira lw'ensonga egy'emyaka abantu abasinga bazaaliramu nenze ebbanka yonna nentuka ne musinyafu nga ne vanira simutundulangako nga nina okutya mu nze nga sijja kukola kintu kino. Ekisooka abantu abatuuliriza being nti nze first born ewaffe Eva nabeeranga mukiri taata yaŋŋamba ensobi yonna gye nkola bato bange bajja gikola era nga ddawo naŋŋamba buli kyokola gwe mukulu. Kintu ekyo kyansoundingiranga nnyo mato yadde adolo yansumbuwanga era nabeeranga mukalyako obuntu ate nga mulinze yadde nali nasoma topic ya reproduction nga naye ng'asomyeko naye nga nalinamu okutya nze nga manyi era omuntu ne bw'ayambala baluuni zaffe ziri era nga ndabira ddala mbanja kukola ki mbanja kufuna olubuto nze nga muli bwe nkirina naye nga nasoma naye ng'ekintu ekyo mpulira nkitya nga kugamba sikkiriza nti omuntu osobola okwescapinga akaseera ako obutafuna ki olubuto yadde omuntu ayambadde baluuni yadde omuntu aliridde sweet mu kaveera. Bannange obulamu bwe butali bwali kiseera kyatuuka nenvaayo mu home naye ng'ebintu ebisinga bisigaddeyo. Kati ekitundu eno gye yali atadde ku gye bagyasasula fees ku kitundu kwe banzalira ddala kwe yateeka ki essomero kwe yasasula essomero kale si kwennyini wabula olinyawo kale kinene nnyo nusu 10 naye ng'era tewaali wala. Sometimes abaana nalaba nga batambuzangawo naki nabigere kati nze kwera essomero ate ekitundu ekyo gye bazaala step mother wange oyo omuzibu tuyingidde 2015 ndi mu senior 4. Omukyalo oyo bwe yamala okukiriyaringa fees ne byonna sportswear uniform ya handing over mu bazadde bange naye era abazungu teyababuusa nti anzezezza ku ssomero ate kati eri omukyalo lyalifu nga sola nakakinga apo na standard yaabwe bwe gye baaliko. Weebuuze ovudde mu ssomero ery'amaanyi kati wakutadde eri kati olw'okuba kati yatandise okuleminga nti olina ki athima ye tasobola kugumiikiza bya korona ku ssomero buli ssaawa. Bantu bange ansirika n'obulwadde bwange nga kiggwa. Mu ssomero lyasasula teyasasula mu kisulo yasasula dde yatumeze buli ngeri nali nva waka kati ekintu ekyo kyannema okutegeera like tayagala abazungu bamanye nti rinene waka kubanga yali already home yazimbibwe somehow ngeri ku bulimba bo bayambanga buli muzadde gwe baalabanga nti azibwalirwa mu kutoola fees wabula nooba aleka likiseera nga ayagala kutuuka akimenyewo fine yakimenyawo n'ayonoonera oli naye abazungu abamu naddala kati owange si ye yalemerako n'agamba oyo oba kiki ye namwekwata nze muweerera. Awo kimanyi omukyala yakubangako ssente nnyingi kuba ate kati akakasomero k'omukyalo sisuubira nti kaali kaweza yadde fees ow'emitwalo 5 8. I don't think because it was even a government school, teyali private by the way.
kambabuulire naye nga omanyi nti balinako obusente basasula aleeseeyo simanyi ezaki ez'emmere biki bwe bityo naye nga abazungu baali bamuwa akaweera ye nga ye nosijja bigendamu nnyo kiri awo ensonga buli muntu yamanyi bw'afuna bwafuniramu bantu bange natandika okusoma nga nvadde olwo nakoma omumannyo g'empisi agaani ag'ono step mother wange omuzibu naye ng'asobola okuddaawo nantunuulira sitasoze n'abatuuliriza nze nafaanana dandi wange nafaanana taata wange nga bwemukiwulira naye omukyalo ono juga nali nvadde ndi mu cadent class 30 minutes saakomangawo ssaawa 10 ng'olumu nkomawo 12 olumu emu naye era ng'ateekawo embeera ava mu basajja bikoze bitya biki kati laba leero ajjidde na ku booda taata wange yatyanga okumpa ssente za transport olumu ng'omukazi alaba kati yateeganga abaana abakkirira ku ssomero abaana ddala bambi abaatambuzanga ebigere nga tatanga akwata 13 ng'akwata 12 ez'okulya ku ssomero ezajjanga mu busobozi bwe agamba genda oziwe S kati nali mmanyikiddwa nnyo ng'abantu bammanyi abaana basinga bammanyi ate abamu bagenze ottuuka okugenda ku ssomero erya secondary nga taata wange bavudde emikono gye nabagambye taata yatuuka esaana akola akasomero nakatuuka paka ku P7 era buno obw'omukyalo school fees $3,000 kasita oli aleeta kasooli nti banaamukuba ku kyuma nga banaawutamu obuugi teryali ssomero nti olabe nti ye essomero era maaso awo mujja bemanya latuka nerirema bantu bange nasooka mbeerawo ewaka bwe nti mu mbeera bwetyo ey'obugubi naye nga gyaloopa ewa taata ssente bambi taata yazimpa mu bubba naye nga taata ng'abiraba ng'asirika kati lwali lumu omukyalo oyo n'ateekawo embeera etya nti yantangiranga nnyo okwogera n'ono sisita wange jjukira oli ali mu kisulo kati bambi kati ono azirako yali mu kisulo kati kiri ekito nga kyekyasigalawo wabula nagenda okudda ewaka ng'ekintu ekyakyukamu ku luno sisita wange ono amatu ng'olina kwogera nnyo. Nze Nansha Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates. Kale ngenda baguza plot okutandikira ddala ku miliyoni meka, mbaguze n'ettaka, mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10. Ate nga tukkiriza installment. Tuyina estate yaffe empya abe Wakiso kwe bayita Wakiso kona. Tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa. Tewaliwo ndagaano, tewaliwo 5 ku 5, tutandikira ku 5 ku 10. Oliwadde Mbogama njagala plot 2 njagala 3 njagala plot 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo view mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala view njagala nga nengere kyalo kyonna amasomero wegali amazzi wegali amasanyalaze oyagala kuteeka wano kalinayo oyagala kuteeka wano nyumba z'abapangisa apartments office affe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Sibyandala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday. Ng'olina kwogera nnyo oba n'omusemberera n'alyoka akuwulira by'oyogera n'alyoka akuwulira nti ky'obadde omugamba kino oluusi n'omala mmukoonako ne yeekanga. Sisita wange bambi nga yafuna obuzibu bw'omumatu yali akuze ng'atandise okwogera byayogera abitegeera alinganga mu P5 ne mubuuza wabadde ki wabaaki lwaki omuntu akuyita towulira oyagala baana mputtu nangamba baaba musawo yoli omukyala Stepmother gwe nabanyonyodde mu bitundu ebyasoose bw'abeera ankuba nangatta amatu kati yaddiranga ebibatu bye bw'ati n'abimutunuza mu direction z'amatu n'amuba n'amugatta tayo yatuuka ng'avaamu omusaayi mu matu kati nekimu affectinga ng'okuwulira olina kuleekaana nnyo oba n'omukoonako n'awulira. Right now sister wange oyo kyemanya alinga like 21 naye tawulira. She's not total deaf but still olina kuboggola akuleekaana nnyo n'akuwulira ky'omugamba but kyava ku mukyalo oyo bannange abantu basazimu family ensi erina ebizibu. Story yange si yeeri so touching nti oddawo n'ogiwulira n'owulira nti nnaku nsonga mubaamu z'owulira n'ogamba yes
alhamdulillah tuli bubi nnyo okuba oba okyakaaba ebibyo n'owulira kuba nze ne channel ya Mr. Sozi sijja balimba enjiwulidde kuva 2024 okutandika omuwuliriza naye mbabuulira story zonna n'ez'emabega zonna z'abantu ezisinga zisaawulirako nafuna omukisa oguziwulira sijja balwisaayo ekiseera kyatuuka ebibuuzo naawe saasobola bituwulirawo kati ate awo nasomawo nasomerawo ttaamu emu ntuuka okurepresentinga ripooti yange jjukira abantu baali bampeerera okuba yadde baali bampeerera ripooti yalinanga okutuuka ku home ey'empya omukyala gye yatwala ntuuka ova ku ssomero bampa ripooti nga linampitidde mu division 2 kyemmanyi yali mooko nakwata ripooti negitwalira step mother wange wabula she was this kind of lady nti yalaganga the other positive side of her naye nga deep inside ayina ekitali kituufu ekitali kirungi lwansonga yagambanga baana bange njagala musome baana bange njagala muswaze abantu b'oku kitundu kino oba munfune ne mugamba kimu musawo nja kusoma lwansonga aliyo nga nomuyita maama ne mugamba nja kusoma sijja kuswaza sijja kuyiwayo nti nangamba kandabe ripooti already nenjikwata nenjimuwa nangamba webale kusoma bannange oswaziza abantu b'oku kitundu emu bannange abantu ndowooza bali balowooza ogenda funa olubuto ng'olina mu siniya 1 naye kati nabo olina mu siniya 4 bikozi bitya nemugamba era munaye musawo nina okusoma biki nendowooza nti asanyuse kati nze ripooti nagirekera ye mind you ng'ebintu bye nasomye mbitegeerera ddala bulungi nga ne performance yange njyetegerezanga engeri gye nayiseemu nga mbimanyi bulungi nga mbimanyi ne muntu nti kati geography nafunye zino history nafunye zino chemistry nafunye zino nga buli kimu nkimanyi mu mutwe mwe bantu bange nenze nentuula kati bwe nakomawo tata bwe yakomawo okuva mu nnimiro ze kubanga munneeffe tetulina nnyo ssente era ekyo kyatufugira paka kati Mr. Suzi n'abawuliriza kulima nkumbi nzitata wange alima n'akeera essaawa 12 leero omwezi oguba gwaka 11 kitundu abayagala n'abeera ng'ali mu nnimiro najja n'agalamiramuko mutuntu n'addayo n'akomawo ku ssaawa nga 9 n'olweggulo ssaawa nga 10 n'addamu n'akkirira taata wange suffering from obulwadde bw'omutima bikozi bitya but he doesn't give up niwe omugamba tatalekerawo okukola ennyo bagamba baana bange tunaabeerawo tutya nnimiro nze mbeera kuno ne neegomba n'abantu n'olaba oli omuwala oba omwana obulamu bwakuliddemu naye nga gwena haso z'oyiseemu naye ate ludda ne neebaza Katonda yeebale kuzimpisaamu kuba zirina we zanteeka ne ŋŋamba kati okuze anti bange sijja balwisaayo kati ewaka awo nze nagenda okukomawo nga ndi mu senior 3 nina omuwala gwe nasangawo omuwala oyo kamuyite H olwojjukira nvudde mbazungu bantadde kasomero k'omukyalo omuwala oyo kamuyite H nga bamuleeta waka ng'asomera ku ssomero lya taata naye ebbanga linnamalawo ojjukira kati nzize mu bulamu obwadde ng'omukyala for example weekend zesigenze ku ssomero bwe mba ndi mu kwoza ebintu ng'amuyita ng'amugamba H ng'onaamugamba wangi musawo jangu oyoze ebintu anti buno tebwagala like tebwagala kukola oba okitegeera buno tebwagala kukola jangu gwe ebintu bireke tobyoza mbalemu 2 genda mu kisenge bannange bantu bange mukitegeera akujja ku kintu ng'okola oba obadde waata mmere like anything oba obadde osiimuula oba obadde oyera lujja kati dadde wange ekiseera kyatuuka nga bw'akoma weewaka asanga Eva yakola emirimu kati ng'ajja mu kisenge n'ambulemingamu ojjukira oli anzirako ali mu kisulo kati nze ndiwo n'omutono kati ng'atuuka ng'ambuleminga mukitegeera abantu bange ng'erajja n'aŋŋamba naye lwaki omukyalo ntugenda n'omuyamba kandi akitwala nti mulina ebisembe bikozi bitya naye nga daddi wange newoomunnyula n'omugamba taata mbadde enkola kino n'angobawo
nangamba ngende nga daddy wange tabikkiriza naye lumwajja Katonda laba bwannyamba abajje wakati wali tukomera kati yeetoola ava emiryango ajja emmanju asangira omukyala afuna statement y'emu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo gwaffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nyammwe ali mu kibuga akola kimu gwakweyirusa wabula luteeke wansi eki jangu oyere anti bino bwamanyire okukola ki okubukolerera. Jangu genda mu kisenge maama weebake oba bazadde bati mubategeera yakujja ku mulama gw'obaddeko. Ate kugamba she tried a lot okubalaba nga daddy wange oba atukyawa oba kiki naye later alhamdulillah nebaza Katonda. Nebaza Katonda. Guess what bantu mmwe? Obulamu bwatambulira ddala bubi. Eyo nasomayo ttaamu emu kati ekiseera kyatuuka nga nnyo representing report eyo mu home eyo eyali ya second term. Ntuuka nsaba omukyala report nga report agijjayo kati olwo ebbanga ligenderedde amazina report weeks 2 weeks nga report sigirina naye nga ntata agirabako bulungi bw'ati n'amala n'agimwa namugamba kale kuba tata yasomye bubi ajja kusoma bulungi katusabe Katonda. Family gye nkuliddemu ye family yali ekyaza banaddiini nga mmanga akyali mmaka naye kuba taata bwe yawasa omukyalo ono ezo Sunday smart kati ba reverend bagenda kulira waagundi ekyemisana ate tukuŋŋaanireko ewa mwami gundi kasita yawasa omukyalo ono omusawo teyaddamu kulinnya waka kyaki yonna ba reverend bonna tebaddamu linnya makaago. Yes bwe kityo kyali. So twatambulira mu bulamu obwo obutali bwangu nembeerawo olunaku lwatuuka ne tukeera ng'ennaku endala mudi wange n'ayambala bunyala gya ekooti y'emusajja wattu nange nenyambala akateeteeyi kange kaali ka bulusiri keerabira nga kalimu omusipi yoga paka mu home eyo kuba nze nali nzijjukirayo ate ngeri omukyala yali atusubira kuba taata yamugamba tujja naye tuleeta ripooti ne tukwata ekkubo ne tugenda. Mr. Sozi n'abatuuliza twatuuka mu geeti twayita mu geeti enene eyise emmotoka naye nga kwaliko small gate ne geeti enene baatugulira. Taata n'ayingira n'atuula mu ddiiro we. Bwe yatuula omukyala yajja n'amugamba taata tusanyusa okukulaba. Taata n'amugamba naawe tusanyusa okusanga nnyabo mwebale kutuwa mu kisaabi kinga omanyi n'amwebaza. Omukyalo ono n'atubuuza mu kimyeki. I think that was my first time by the I think gwali mundi gwakubiri okulaba tatange nga ajja ebiyengeyenge mu maaso. Engeri omukyalo gye yamubuuzaamu teyatonyeza maziga naye ebiyengeyenge byajja. Omundi gwe nasookera ddala abadadde wange ng'akaaba gwe mulundi guli mu kitundu ekyasooka gamba daddy wange yakaaba nga manya like saakibagambye nti yakaaba walaba maayo bwe yafa like jjajja omukyala amuzaala. Yes daddy wange yakaaba nnyo nga gye nkomezza. Mr. Sozi tatange n'agamba omukyala oyo n'amugamba tubadde tuleese ripooti tugirepresenting eya ttaamu ey'okumeka ey'okubiri eya senior 4. Omukyala yakuba mu ngalo n'aseka n'akuba akakule
n'asaba n'amazzi g'okunywa ne bagamuleetera. Bwe bagamuleetera yagamba taata ekigambo kimu, n'amugamba olaba geeti eyo gye muyiseemu nga mujja ye geeti gye muba muyitamu nga mukuba nga mugenda. Oyo muwala we twamufeezinga dda. First of all, abantu twagala mu home eno twagala nga like nfunzi. Twagala omuntu nga total orphan, as in talina maama talina taata. Naye mulina obusobozi kuba muli balamu, waliwo abatalina. Ne Mr. Sozi sigamba nti twali tweyagaliza nti batuli selfish. Abazadde nti nali mbalina but still opportunity nali njagala. Fine. Just nali njagala kwati muntu yenna atayagala mukwatizaako. Naddala school fees wa Uganda wano muzibu. Naddala nga temuyimiridde mu byenfuna. School fees wa Uganda ono akalubamu go ge mazima. Ebya serious ebitali byakajanja. Naye omukyalo ono ekyasinga okwonnuma nti abantu bonna be yayingiza mu home regimu yaffe nga olwo tutandise okusoma bali olumusi bagenda nakuva mu senior 6. Okitegeera bonna abantu abasigala mu home yatandika okusembeza abantu ab'enganda ze. Nebidde okubagamba bwe nava mu ddwaliro Mengo nga badizemu ne bamugamba kati alina allergy at the same time alina asthma. Natuukirako mu home eyo mujja kumbuza wategeera otya nti yasembeza abantu b'enganda ze. Bannange ngendo tuka mu home nga neguli omujjo ogwali omuto nga tuli wed mistress bonna nga babagoba ndowooza nga nze nkyali kawuzi bwenti. Bonna nga omukisa gwagwawo. Mr. Susan ntegeera nti okuva ku metro ayoleza abantu. Ayoleza abaana be bayingizaawo waka asimula alongosa compound. Nze nkitegeera nti ngenda okukitegeera ng'abantu abasembeddawo okumpi abali awo abaana be tulimu ngenda okulya bamuyita ssenga baaba ate nga n'amasimu oyo madamu eyawamba ekibundi kya Mneki Foundation nga mbeera mumulira akuba amasimu sooka obuuza abaana baba bagundi baba bali bulungi okati mbasindike ssente mmeka bajje waliwo abazungu abajja njagala babasangewo. Kwegamba ekitundu kati olino yali kale kunti yayagaliza abantu kubanga bambi ate n'omukyalo oli headmistress okutusembeza yali talinawo mwana nga obulamu bwe bwonna tazadde naye ng'agendedde alinga mu late 50s. Okitegeera naye kati ono ekiseera kyatuuka ng'asembezza baana be. Essaawa eno si bantu be simanyi essaawa eno gy'ali simanyi kiki kyaliko oba ekintu kikyamuli mu ngalo. Bantu bange sijja balimba simanyi nze munnaye nga nsirika esi wammwe nga ngamba tukoze tutya mu mutima nga tuna taata wange. Yeegayira omukyala n'amugamba nkusaba otuweeyo chansi abaana bano sirina bwendi. Omukyala yagaana n'agamba agende ekisooka ne performance ye temufevaringa. Mr. Sozi taata wange n'amugamba omwana waabanga mwaka afunye second grade waliwo abayitira mu U abatafunirako ddala. N'amugamba ono ali mu U kati gundi ntandika nti representing a report eno mu bazungu tebasobola muwa yadde omukisa yadde ng'amugamba ng'amugamba kyoyogerako kitegeera osomye bulungi report ya muwala wange nti ye taata agenda tunula ku report bannange nga ku report nga report omukazi gye yawadde taata wange nga si eri ya second grade wabula nga kuno kuli nga kuli emyenda kadenge nga tekuli yadde nti waliwo nayitidde mu pass 8. Taata wange amaziga gaamuyitamu wabula yali talina ngeri gy'asobola akakasa mukazi nti report eno nkyuse. Mbagambye report yamala n'omukyalo oli omuzibe waka weeks 2. Yasituka n'amugamba wano waliwo ebintu bya S ebyasigala nti byewe 2. Kwalabira nga talina kyakozza. N'amugamba asaba ku bintu bya mwana wange. N'abikwata n'abimuwa. Mu kuyingira twayingira mu geeti nnene bwe twali tufuluma baatufulumya nga bula tusenza kati nga twayita mu small gate. Ne mwalimu kwaliko mufaliso kwaliko keesi byonna bye nali nsulako mu home. Bantu bange bwentyo bwe nafuluma home. Kati on our way going back home, daddy wange alina stationery emu we yakyama.
eyo stationary family yaffe gyali ekozesa like ku buli kimu like okuprintinga ebibuuzo by'abaana ebimu like stationary yali ekozesa like bingi like ebya family so kati ne musawo yali amanyiibwawo. Kati dadi wange n'agendawo, twagendawo na babiri. N'abuuza omusomesa, oyo omusomesa naye kamuyite M kuba erinnya lye lisookezako M. N'amubuuza Mr. M, mukyala gundi ne gundi omusawo ow'egindi yali azzeeko wano? N'amugamba yajjawo wiiki ng'emu emabega. N'amugamba yali azze ng'akimyewo ki? N'amugamba kintu kino ngamba njogedde ebyama byani bya client wange. Tatange n'amugamba ekyo tekiriiko kwekwekerera nti oba kutya oba kiki lwa nsonga oli mukyala wange ate nze ndi mwami we. N'amugamba yaleese wano report eriko erinnya NS kubanza amannya gange sijja gwogera wano neyise S ninga nze ndi mukyala wangabi. N'amugamba aleta report n'angamba ngikyuse ngikole bwenti ne bwenti. Ekyo kintu kiba kyangu nnyo bayidawo abantu aba IT mubitegeera. Yo report eyo bwe nagimukola n'agitwala era origino yagireka wano yiino. Ne bakwata report ne bagiwa taata wange. Taata wange nga takyasobola kudda mabega kakasa mukyalo oli nti performance etuufu ey'omwana wange yiino yali takyalina kyakuzza n'omulundi n'ogumu. Kitange yasirika byamugwako bambi ndaba nga afreezinze. Twalinnya booda, twafuna booda emu netuteekako ebintu juga twalinnya takisi okuva e Kampala netulinnya booda okuva mu kibuga paka mu kyalo. Era bwe twatuuka omukyala yasanyuka nnyo era n'amugamba master kulikayo bannange bigenze bitya olwo ne waka ng'awezezzaawo abaana babiri nabo bawala. Kwa taata wange talina mwana mulenzi n'omu up to now bambi. Omuntu oyo eyakoma mu sini ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya sini ey'okuna kubanga wo wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala sini ya 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kituva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu ayise mu batendesa abakugu okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bwalaba ku screen munoonyeeko mwogere ebisingawo otandika ddi biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp mukubire direct calls omusinkana ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Sofa tuli abaana nga mukaaga naye talinamu mwana mulenzi n'omu. Bwe twakomawo yamusanyukira nnyo n'amugamba ye taata gundi kulikayo, taata abaana kulikayo, master kulikayo, bannaye bigenze bitya batuwaddeyo omukisa omulala. N'asirika nsijjukira talina kye yamuddamu wabula kye yamuddamu yamugamba twesabire tomanya. N'atambula n'agenda mu kisenge n'aggyamu engoye ze nga omanyi era nga bwe mbagambye mwami mulimi ennimiro ky'ekintu ekimuwa ndowooza kyekimuwa emirembe era teyandikyagadde my dad right now is 52. Teyandyagadde nti nnimiro nti kibati mbeera n'ayambala n'akkirira mu ofiisi ye enkulu ennimiro. Up to now tata wange ewantu awayitawo ofiisi ye bambi kubanga ennimiro ye safe zone ye nange obudde obusinga dadi wange abumala eyo. Bantu bange embeera yatabuka nabeerawo kati mba ndi awo taata n'akuira mami wange essimu n'amugamba waka waliwo embeera etali bulungi mama azaalira ddala n'amugamba waka waliwo embeera etali nnungi naye nsaba omwana ono muweerezeeko eyo
asooka abeereko eyo so nakyo omunoonyeza essomero eryo atandika okusoma. Mama wange n'amugamba nedda abaana abo gye nabaleka waabwe naye njagala babeerereyo ddala kubanga ye waabwe. Taata n'amugamba embeera eri ewaka mbi ate omwana ono akuze mwana wa buwala ekintu kyonna kisobola omutuukako. My mum n'akkirizaamu kati nnaga tewali buzibu but one thing I know about my mum maaso kaawo odiyo njaziweereza mu misasozi eza mama wange mujja tuulamu ajja kubannyonnyola ebisingawo nsonga sobola playinga audios eza mama wano ku mutimbagano ate oba oliawo ne biwanvuwa nga yeetegedde family ebitegedde ekintu ekyo kyessaagala ssaawa zino. You people, my mom is this kind of person who comes for the first 3 days. Mange muntu asobola okwaniriza ennaku 3 ezisooka eziddako ayinza nakugoba nga kiki. Naye kye nerabidde okubagamba nze ebbanga lye namala ewaka awo natandika okugenda mu June ali endless. Omanyi okugenda mu June nga takoma? Bantu bange obulamu bwazibuwala. Mama wange yatuuka n'agonda naga tewali buzibu muweereze n'ampeerezaayo. Naye ng'emirundi gye nabidde bagambako okubazaako emabega emindi egyaddako awo taata tuweerezaako ewa maama abaaniriza ennaku 2 nnungi ezisooka eziddako abateeka ku takisi nga n'ekitamwe tamugambye nti abaana mbaweereza baabo bajja n'abateeka ku takisi ne mukomawo mu kyalo taata agenda ova mu nnimbize abasanga mwatuuse dda. Maaso awo mujja tegeera mbagambe otherwise my mom sometimes I try my level best okubondinga naye ludda ne negamba naddala emboozi zempulira ku channel ya mukwano gwaffe naddala eza Mwamisozi oba Mwamisozi yeddira ngabi kuba Mwamisozi teyeddira ngabi Mwamisozi weddira muziro gwa maama wange erinnya ngenda kulyogera mmange ye Nasozi kanjogereko ye Mange ye Nasozi kyemanyi yeddira elephant yeddira njovu. Bulamu bwakaluba naye ng'omukyalo ono kyenyinza obbajjukiza okubagamba omuwala ono gwe yasembeza oli gwe mbagambye gwe yayitanga jangu okole kino bano bagenda mu kisenge. Omukyalo oyo yatuuka ekiseera n'atandika okwekengera enkwatagana ya taata wange n'omukyalo oyo. Omuwala oyo yatuuka ekiseera ng'atandise okutuloopa n'ebyekisiru ebitamukwatako. Mr. Suzi oli omuwala ng'atuloopa musawo akoze kino musawo akoze kino musawo kino bannange oli omuwala nga ye muganzi ewaka. Naye kye yakola maaso kaawo nja kibagamba kwegamba nze bwe najja ku Suzi mu family eno natuusa n'engamba I think this is the right place okunyonyola kiki kyempulira ku mutima like kino kyekiseera ekituufu ekisooka ndi musanyufu. Mr. Suzi weebale kufaayo oluzuukuse audio nazirekodinze kiro ssaawa 9 ensi yeebasinze otutugaanye naye olwazuukuse bambi yafuddeyo okufaayo audio ziba mpanvu zino naye n'afaayo n'aziwuliriza. Omukyalo ono embeera yatabuka naye maama yamala n'akkiriza n'engenda naye era ng'omukyala awanda muliro ono omusawo ali ewaka abaana babeera bagenzeeyo nze wano sibaagalawo bikoze bitya bagendere ddala. Yalanda yayogeranga bingi nze nga nvuddewo kati bambi ono omuto ye yasigalangawo era ye bingi byamukola bingi gemujja otegeerako. Twabeerawo obulamu weebutyo nze n'engenda eyo ku ssomero ndide Masajja eyo gye natuulira senior 4 yange. Senior 4 eyo nagituula obulamu bwali buzibu kyezijjukira ne ssente za registration baatunjako $20. Taata nga jjukira clearinze fees ng'omuntu naye kati registration ono kale yandibadde nga registration nti kati ki nga kyali kyetaagisa ssente ezijjukira baasaba $20. Maama n'abaako omwami omu gwe yeewolako ssente ezo nasasula registration nasasula registration n'entandikwa n'ensoma school fees n'abeera cleared bulungi.
obulamu ne butambula mpola siniyafo ne njumalako bulungi. Ensooka mbeerako ewaka w'ababbaasa, nafuna nnyo okuganja mu maaso g'ababbaasa. Nafuna nnyo okuganja ebitagase bulungi munansonyiwa kuba emboozi tenyumizika. Naye nga waliwo akatogo kangi between senior 3 senior 4. If I'm not mistaken, report eyo ya representingibwa mu first term, then registration n'abeerawo mu second term, if I'm not mistaken, around there. Kiseeko emyaka si mingi naye nga story egatta okusinziira ku myaka gye mbagamba. Lwansonga P7 nagitula 2011, then senior 4 yali ya 2015. Nagenda ku ssomero nensoma ne mala school senior 4. Baasa yali mukwano gwange, nafuna okuganja bambi to the extent nti holiday bwe yatuuka nagenda ewa babbaasa gye nabeeranga holiday bambi, era holiday bwe yaggwako nenkomawoko ewa maama. Nabeerawo ebbanga ttono, tayagala nnyo muntu amutuulirira, kyemumanyiiko. Maama wange ye muntu akwaniriza ennaku ezisooka, naye ebiddako aba tayagala nnyo bintu byakutijjukana, kyemumanyiiko. Bwe nava ewa babbaasa nakwata ekkubo ne ngenda ewa maama. Nabeerayo ennaku nga 3 ne ngenda mu kyalo, era ngenda okugenda ewa maama nasangayo sisita wange ono omuto nga taata yamuweereza n'ajja. Kati bwe twali tugenda mu paaka, maama yafumba bulungi nnyo amakuloni, emmere ensaamusaamu nga omanyi abaana bagenda mu lugendo. N'agiteeka mu tifini n'atwerekerako paka mu paaka. N'atugamba, baana bange, temunzita ne mutuusa emmere ewaka. At least we mulaba nga ebalemeddewo nga munatera otuuka ewaka, emmere mugisse mu madirisa g'emmotoka mukole ki? Mugisuule. Omukazi tayagala kintu kyonna kituuka waka. Ne mugamba, kale maama tewali buzibu, yatuwerekera. Netugenda paka mu kyalo, teyatuwerekera paka mu kyalo, yatukomya mu paaka. Ffe ne tugenda paka mu kyalo, era bwe twatuuka eyo obulamu bwali buzibu. Enkumbi yafuuka enkumbi, twatandika okulima, natandikanga okukaaba, natandika okubanga n'emmere njirya mu banneiba ng'ewaka sikyakola ki. Sikyali awo mmere nga mba mu kutya, mba mu kwekengera nga ntiira ddala. Anti wange nze nagenda mu June okuva bwe nalinnya mu maka ago. Ekigambo kino ngenda kyogera mu Luganda. Kale ekigambo abawulyako ku mboozi ya Pastor Bujingo ne Pastor Teddy, ensonga eyakyayisa abakyala Pastor Bujingo. Kati nze nagenda nakulukuta, kankyogere kuba sina ngeri yakukisabika. Nakulukuta okuva bwe nalinnya mu maka ga ssebo okumala like 3 good years non-stop ku myaka egyange gye naliko ebiseera ebyo 15-16. Ne ndyoka nkunguka nga nfa n'ekyama kyange, nga ndaba taata musajja sirina ngeri gye ntandika bimugamba, ate nga ndaba maama mukyala sirina naye ngeri gye ntandika bimugamba, because we ain't friends at all. Tanyanguyirangako, tetutuulangako awo nanga nti oba omwana omuwala kino. Bannange bantu bange, nze my dad ayina ensobiizi ze mugenda owulirako mu maaso awo, but I always credit my dad. I will always credit him. Bantu mmwe natuuka ekiseera nga kati olwo amabeere gatandise okusuna. Kitange n'anoonya engeri yonna gy'ayinza okulaba nga aŋŋamba, anoonya engeri gy'asabikamu ekintu okukingamba nti omwana omuwala vanira we, waliwo ebintu ebikolebwa weebiti ne weebiti ne weebiti. Nga bw'onaakwata omuguwa, kankisabike bwe ntyo, nga bw'onaakwata omuguwa gw'embuzi n'otandika okugusika kwegamba otuuse embuzi weeyina okubeera, kati emiguwa egyo. Oluvannyuma dadi wange yaŋŋamba, esi genda ewa ssenga ogundi akuyita, alina by'ayagala okukugamba.
naye bambi ye ng'olwedde amanyi bagenda okuŋŋamba oba okunkolako ng'omuwala mubitegedde naye nga nze sirina kyemmanyi. I credit my dad lwansonga yatunula nti omukyala ono like si mwangu okumwesigisa ensonga z'omwana omuwala okumugamba nti kati stage gy'otuuseemu omwana omuwala alina okukola kino alina n'okukola kino. Ogwo omukisa nze saagufunako and up to now kabeere mama teyabiŋŋambako saagufunako kuva eri mmange wabula ati taata wange yazanya role eyandibadde ya mami ye n'akikola n'akiŋŋamba. Obulamu bwakalubira nno ddala. Olujjukira kati nkomyewo ewaka ndi mikono gya mukyalo ono twatandika okubeera nga tulimira nno ddala. Namu ne bukyukira ddala embeera neddirayo ddala emabega. Wabula nagenda okudda nasanga sisita wange ono amatu gaafa. Sisita wange ono omuto jjukira nzirako ali mu kisulo. Nembuuza sisita wange ne mugamba naye omuntu bw'ayogera naawe kye kitowulirira ku ddala oyagala kukola mputtu. Kyava ngamba baaba musawo yankuba nga ngatta amatu kati mba sisobola kuwulira bulungi. Omuntu alina kunsemberera nankoonako ne ndyoka mpulira byakola ki byaŋŋamba. Ne mugamba tofaayo bino tujja biyitamu. Ensasi zino abatuwuliriza sisita wange yafuuka kiggala nga mukulu like ng'akuze n'afuuka kiggala bw'atyo. Si kiggala nti tawulirirako ddala yazaalibwa awulira naye omukyalo ono like nga bw'onaakwata empiye n'ozitunuza mu matu n'okuba omuntu bw'oti side ne side. So kati yatuuka ekiseera n'afuna obuzibu mu matu paka kati. I think she's now 21 years. Yoli gwe mbanyumiza gwe batulekera wa 8 months gwe nabanyumirizaako naye paka kati alina obuzibu mu matu naye nga gali caused by omukyalo oyo. Naye ebbanga lyonna lyonna lye mbagamba omukyalo oyo musawo omuwala oyo yabeerangawo era ng'amutijjisa naye gye byakkira mu kumutijjisa mujja wulira. My dad alina ensobi ze ng'omuntu but at least I credit him ng'omuntu ansonga nobody is perfect. So kumudefendinga lwansonga era nange ndaba alina ensobi z'akola ne ngamba daddy ku ngeri gy'atukuzizaamu ate si yandibadde akola bino tebijja because right now my dad is 52. Akaweza emyaka 52 every November to celebrating a birthday ye. Bwetyo obulamu bwe twatandika okubutambuza. Nagenda ewa ssenga oyo naye nga taata tayagala mukyalo ono ategeere muuvu zaffe. Ekuba naye yali atandise okwekengera obubi bwe. Holiday eyo yali mpanvu nga bw'omanyi vaako akulinda bibuuzo bikoze bitya byonna bwe bityo. Naye omukyalo ono teyazikiza embeera yayongera kuwaseninga kati sisita wange omuto bambi yasinga n'okafiiringa kageri gye yabeerawo ennyo. Mu vaaka eyo eya senior 4 omukyalo oyo stepmother wange yatuuka n'aleeta idea nga musanyufu nnyo. Kyava amubuuza taata olaba otya bwe tukwata ono ne tumutwala n'abako omulimu gw'asoma kale gwakola waliwo diary kanjite ya Mr. M emanyikiddwa mu district y'emu. Okumanya diary yali y'amaanyi nga diary giwandikira application okuwa omulimu. Daddy wange n'angamba okay tewali namugamba tewali buzibu gwange ngusobola okumuwa akasente n'omukepinga busy okwewala abavubuka leka agende atrayinge. Bwekityo bwe kyali. Ekiseera kyatuuka omukyala n'antwala bannange. Omukyala gye yantwala nga diary tebanga diary yaliyo naye nga mission teyali yakuntwala ku diary eyo. Natuukira mu amaka agaali ga muganda we yali mukulu we ge maka ge natuukiramu. Bampawero mu maka go baali bakatuliki nnyo to the extent nti mulimu n'omwana waamu omulenzi first born yali mu priest yali mu priest bano abafather. Ne bampawero eddiini yali nnyingi mu family era na kasita yantuusayo bw'ati.
In fact si ye yantwala yannenyesa taxi ng'abantu bali abagambye agira mu taxi ya mwami gundi juga taxi z'okukyawo teziba nnyingi nnyo ziba zimanyikiddwa bayisawa bwe ziti mu mulinde kati bali n'abawa ennamba ya driver kati bagenda bakommunicatingana era bwe batuuka we balagaanye nze nenvaamu omuwala lwaka najja nannona nayina ebintu byange bya bulijjo nti baketi ne laptop baga ku mugongo just that simanyi nabaki natwala baketi ne banona neŋŋenda kati okutuuka ng'amakanda amalungi ga ddiini omukyala mukambwe nnyo ku baana be abateeseteese bulungi abayigiriza okufumba eddiini weeri bannange ng'eri teweebaka nga temusose kuŋŋaana ne musaba baalina entambula ng'emmotoka weekali ka special bumotoka obwo bwe twayitanga bumayika akamotoka ako baali bakalina mu makuumu bwe natuuka omukyala obudde bwatuuka ne buwungeera ne tusaba tumala okusaba mubuuza ngenda ssula wajjukira wonna nga tuli mu ddiiro tunyumya kuno na kuli bambuuza ku bino na biri nga nange mbaddamu sibalaga attitude obudde butuuka okubaka buli ayingira ekisenge ky'omukyala yaŋŋamba nambuuza ngenda kwebaka wa mami naŋŋamba ogenda kwebaka awo n'asooka ndagadde eka waggulu nga gye nsula naye ekiseera kyatuuka neŋŋamba nembuuzako omuwala omu yali amaze senior 6 nga mutuume P nga mubuuza nga mugamba P diary ya Mr. M eri ludda wanaŋŋamba weeri naye era babadde babiŋŋambyeko naye nja kukutwalayo ddi akawungeezi ne mugamba bangambe nina okukuwandika application ne tutuulidde yali asomyeko ate nga nange ndi wa senior 4 nga si wabi ne tugattagatta obwongo ne tugiwandiika ne tugendayo ku diary twasanga kulo tebakoze nampereka nantwala mu maka gaabwe ewa mwami Mr. M owa diary emanyikiddwa ne tugendayo waka application ne tugirekera mukyala we yali taliiwo omwami era nga yatambudde ne tuddayo ewaka naye mukwana ebintu application bimanyi natuula nga diary teriyo nga teri kavaayo teri yadde akasimu teri kaki I started giving up naye kiseera kyatuuka nga daddi wange tampuliza ebbanga ligenderedde nga kitange tampuliza nasala amagezi n'agamba nkoze ntya ku mwana wange ono okumuwuliza kitange n'aweereza akasimu nga mulimu ne ssente bambi zaalina koyini n'aziteeka ku takisi ey'omwami omu n'ayogera ne bano n'abakuya n'abagamba ku ssaawa bwe ziti muwala wange agende ku kkubo ne baamuleka luli omwami agenda kujja alina ebintu yagenda okumuwa kati yali aweereza ekitereke ky'emmere nga n'akasimu mwekali kati nga nayogeddeko naye nga ggulo limu nanga ngenda kuweereza akasimu kati n'akampeereza akasimu tutandika okwogera ne tubeera nga twogera ekiseera kyatuuka omukyala nanneefuulira mwaga amaka nanga tuddamu nsula mu kisenge muli baana bange kuba mu kisenge mwalimu muwala we ndooza third born kuba yasooka ali mu father addako ng'ali mu senior 6 then addako alayika yalinga mu senior 4 then baby yali baby ddala ng'alinga na P5 nami ni P2 kile kirenze nga kito ate kisembayo obuto kati mkyala nanga atoddamu ssula n'anfulumya nanga bw'ogenda ssulanga ku gundi ogenda ssulanga ebweru ewali akayungu k'ebweru naye no nga kabibaawo mwe muli enkoko mwe muli ki baali tebafumbira ku nku baali bafumbira ku sigiri nentandika okuba nga nsula omwo mwe muli ogumya mwe muli enkoko mwe muli ebiki bannaye nga mwensula naye byonna nembigumira kalimu taata mbuuza nga mbuuza oli bulungi muga taata ndi bulungi kale nga sagala mweraliikiriza annanga obuto bukibi ate bingi natuuka nenkitegeera neŋŋamba kati okuza ebintu emu bireke ekiseera kyatuuka omukyala naŋŋamba tulina wooteeri ya mama waffe omuto abumuyita jjajja oli lwedde okukola ne mugaa tewali buzibu nja kukola sitasozi nja kusindikira ebifaananyi byange nga tuyinza nakikkiriza nti nze esi waabwe ndi mukyala mumpi but I'm beautiful naye ayise mu bingi yali tannatuuka gy'alaga olugendo lukyali luwanvu naye ndeese emboozi yange sharinge nammwe emboozi mugitegeere muleme kunjajinga ate mumanye nti ebintu mu nsi bibeerayo nga si bya bulimba go through a lot
Ate mukkirize nti mu nsi omuntu okeera ku makya n'ozaalibwa nga famire yo muli basanyufu muli wamu ne bukya ku makya buli omu n'abeera ng'ate mulabe wa munne nga mujja obitegeera mu maaso awo. Bulamu bwabeera bwe butyo olunaku lwakya bukyo ku makya mukyala n'aŋŋamba kati tugenda tuweeteeke nkutwale mu woteeri ya maama waffe. Kye nalabidde bagamba mu maka ago ka special ke mbagambye ke bagenderangamu ku kyaki emu eri mu tawuni emu mwe bagenderanga naye nga nze emmotoka tebanzikiriza gituulamu era nga bagenda ku cathedral bagambe baali bakatuliki nnyo nga balinnya emmotoka nga nze ntambuza bigere. Mu kitundu kino njagala okwogera ku bintu bigenda kubeera nga bisatu ekinene nnyo. Ekisooka tuteekeddwa okukkiriza nti mu bulamu waliwo abantu nga basobola okulinnya eggere mu bintu byaffe. Engeri gye tuyinza okutebuka bino ne tutabibeeramu, one, kiri mu decisions ze tukola. Nze njagala kukakasa nti waliwo okusalawo kwensobola okusalawo nze ng'oba njagala oba saagala kuteekwa okunkosa. Ne bwe kuba tekukosezza nze butereevu nga kugenda kukosa abaana bange, waliwo okusalawo kwenkola nga kugenda kukosa mikwano gyange. Oba kyenjogera ogezaako kitegeera. Kati bwe tuwulira maama ono oba step mother gwe tuyita musawo bino bye yakola, oba oyagala oba toyagala, byali biteekwa okukosa famire eno. Naye bwe tubizzaayo nabagambye nti taata ono taata mulungi, taata yafaayo ennyo nnyo n'abeera muvumu nnyo. Maama oluvannyuma lw'okufa abaana be n'atabateekamu mukazi kumala bbanga kumpi lya myaka 5. Tukkiriza ffenna nti eryo ebbanga lyali ddene, abasajja si bangi abasobola okukola ekyo. Taata yalaga obuzira ne bambi ku nkomero ya byonna oba oliawo yagezaako okwewala, yagezaako okutambula ng'ali smart, naye oba oliawo waliwo akantu kamu kayinza okuba nga keyamiisinga. Nga bwe twagezaako okwerinda covid ne tulinaaba mu ngalo but somehow somewhere era ogenkola ne wabeerawo kamu akasoboka oyinza okuba nga akokoze nga kaali kakukwata mu ngalo. Gweze wazikuumye nga nnyonjo obadde onaaba masiki ogikozesa naye ogenza okushakinga ngawo n'omuntu gw'olisinkanye nga ye abadde teyeegendereza nga bwe weegendereza. Meaning gwe bw'obeera smart, bw'obeera omulungi naye n'otafaayo kusisinkana kufaayo nti gw'osisinkana asobola okuba nga tagenda kuba mulungi. Ate nga bw'ataba mulungi kibanga bw'onoddira, njagala ojjoddire ennyaanya ennungi ogiteeke wamu n'ennyaanya enfu, oba oddire apple ennungi oba omucungwa omulungi oguliraanye n'omucungwa omuvundu. You like it, you don't like it, kasita giconnectinga bwe giti. Omucungwa oba kino ekibala ekiramu tekigenda kusikiriza kuyamba kino ekibala ekifu okubeera ekirungi, so nga ate ekibala ekifu kigenda kusiiga obufu bwakyo, obuvundu bwakyo bugenda ku extending okuyingira mu kibala kino ekirala. Nkukakasa ng'ogoberedde kigenda kufa. Kakati wano wabeera era bino bitugamba tewali kibeerawo nga Katonda tasazeewo, Katonda tagenda kutusalirawo. Waliwo ebijja okubeerawo nga bivuddemu ffe. Bw'ogenda olondoola ojja kwekanga nga emuvi yali egi wakkiriza omuntu gw'otagwana kukkiriza. Wayagala mukyamu awo kyafiira. Kakati bino byonna taata ayinza okuba nga teyatunuulira kino. Taata teyamanya history wa mukyalo ono, teyamumanya, singa ali amumanyi teyali wonsena muntu bw'ati. Taata yali mwegendereza, taata yali musajja mulungi n'agenda asisinkana omuntu atali mulungi. Kakati taata omulungi kyekibala oba apple ennamu naye eriranye apa etali nnamu. Kakati bino byonna bitusisinkana. Wanajja kulaga nti mulungi, ajja kulaga nti alumirirwa, ayagaliza, ne end result ajja kwagala kuggusa kiri kuba olwedde eno nnyanya nvundu, eno apple nfugu n'omucungwa mufu. Nabagambyeko mu kitundu ekyokubiri, kitundu ekyokusatu nga mbagamba nti abantu abaleetedde ebitongole ng'ebyo okuluzinga opportunities eza donations okuva mu bitongole ebiri mu nsi ezikuze, ababalinyira mu mugaati babeera bakumwanjo. Nalabako essomero nga lirepuka ku TV nga omu alwanagana na kintu, ayagala ekintu ekyakyeddize, alaga obwannannyini era okukakana nga alabisizza abali mu ssomero eryo ery'ekitongole. Diiru n'agiyiwa. Ffenna tubifiirwe. Naye njagala okutegeeza nti abantu bano
mu kitundu bakyali kyakusatu nze ne kugamba nti singa mbadde nze kati mu bitongole nga bino nga nze mbadde donor ampadde info kubanga ono si just whistleblower ono ampadde info nti bali balina emivuyo gye bakola muwuliriza bulungi nenkola okunoonyereza bwe nzija obwesige mwoli gwe bampaddeko olugambo sisobola kusitula bwesige bwange bukolokolo ne mbuteeka mu ono naye nsigala mu questioninga nti oli gwe nali neesiga awunzise yeesiza bw'atyo kati ono aleese olugambo ye ddala yali kwalaali newankubadde abazungu olumu ate ono abeera abawadde olugambo gwe batera okwesiga nti oba oli awo alabika nga abavuga okubasigaza ku mulamwa ogw'ebigendererwa byabwe naye ebiseera ebisinga fe ababaddemu obuzibu tebubeera ku baganda wano bagambe ne bannanga abaganda balina enkwe tekiri ku baganda bokka kino kiri ku balya mmere bonna n'abazungu bennyini beeryamu enkwe ng'oli agala ekintu kyaba kibeera mu mitambo naye nze nyala bategeeza bw'onoonyereza ojja kuzuula nga bano bawunzika babi nnyo n'okusinga abaasooka nga babi nnyo n'okusinga abaasooka oli teyaliimu nno abaluganda bakona bamikwano enjawulo nti yali ataddemukko bano aba be yazuula nga aba oli awo balina abantu baabwe naye baiti balina busobozi and indeed tebalina busobozi so nayagala agase community oba agase ekitundu naye ono owookubiri njagala bategeeza abamubi nnyo n'olwekyo ne bwe tubizza mu bulamu obwa bulijjo abantu abajja okukuwa olugambo luwulirize naye ate faayo nnyo n'okutegeera ekigendererwa ky'okukuwa olugambo basobola okusiiga akaziko wano akalaga nti bakulumirirwa era bakusaasidde oli muntu mulungi nnyo naye ebiseera ebisinga batera okwagala okuzannya kifiiriza era nsaasira abantu n'ova ku mukazi wo n'otandika okwagala mukwano gwe abadde ng'akuwa olugambo olumu ozuula n'okuzuula ng'olugambo yesu waaliwo ebituufu naye ng'ebimu ku byo abiteekanga mu kasamuli n'obutungulu ng'ayagala osuula oli ogende naye era gye bali oli n'awasa eyali mukwano gwa mukazi we nga gwataddemu obwesige naye ebiseera ebisinga awo bawunzika babi nnyo n'okusinga abaasooka ekyo njagadde okikulekera ekisembayo nga kyekyokusatu nagambe nja kubeera ku bisatu oba bina ngenda kuma ku kyakusatu omwana njagala imagininge bwe bagenda ku kereziya bannaddiini nnyo naye omwana ye bamulese nga atambuza bigere bo ne balinnye emmotoka be bwamaka g'ogendamu ng'osobola okulabirawo nti oyo maid naye mukimanyi nti waliwo amaka nga bw'ogendamu ne bakugamba nti tusongere ku maid ng'asobola okukubula ate nga mwali woluza kiba ki n'osanga amaka nga bazze ku mbaga bonna bazze ku church bazze ku mukolo ne bakugamba nti mubana abazze abafulumya emmotoka eyo tulageemu maid n'akubula naye families nnyingi bw'olaba maid bwoti omutegeererawo maid ayinza okuba omuzibu okukyusa nga yakajja kubanga oyinza okubasanga nga maid waabwe bakabeera naye wiiki emu ekyo kirala naye ne bakugamba nti oyo maid bamaze naye emyaka 3 naye ng'era omwawula oluusi gw'omubuuza nti owaye abo bakoledde ebbanga ki nti myaka 5 nga tebamutudde tebamukyusiriza bulamu tebamukyusiriza ndabika ennyambala omulaba omuviiri gwe gubeerawo nga gulinga olumbugu oba olubadde ki olumbugu ente gwe zagenze zirekamu obusa luli awo lukutte lwonna bwe ruti kakati beewo n'ogenda abantu ne bagenda ku mikolo bo ne balya ne baleka omukozi awaka n'ogamba nti kati bwe tubadde out katumutwalire ku pizza ne bamuleetera bukunkumuka abo buvunaanyizibwa bayinza okutunuulira embeera nga balaba nti ewaka weetaaga osigalawo omuntu naga katulekewo ono ne bamubuuza oyagala tukuleetere kinaakola oda ye ne babireeta abo gye bali abalala bagamba nti affenna tugenda njala bategeeza nti olwaleero ono mukozi enkya oyinza oba nga sigojja oba omukozi omwana wo oba muzzukulu wo ayinza owunzika nga mukozi w'abantu abalala bw'oyisa omukozi olwaleero bwe buli keera enkyanga omuntu w'entumbwezi oba ow'oluli olwo obayisa obubi bwoti njagadde kikulekera simanyi oba kusinzira ku biriwo nti mu emmotoka ebeera ejjudde simanyi nti emmotoka ebeera ejjudde nga ono alina kutambula ate era abo obuvunaanyizibwa asigala agamba nti kakati mwe mujje babiri omanyi kati gwe jangu ne anti ne bataagala kumuwuliza bubi nti maama era ekifo ekyange kyekibula kati mugende babiri ogeranga n'abaana bennyini agamba mami nze kanziye ne anti ne balinnya taxi oba boda abazadde abamu be baleetedde n'abaana baabwe okuyisa obubi abakozi oba basosola ng'abazadde be baasooka obasosola
olumu osanga abaana nga bagezaako okuyisa obulungi abakozi naye ng'akimanyi nti alina bikola mu nkukutu kubanga mami oba ddadi tebabyagala, baagala oli asigale ng'aboolwa, asigale ng'asosolwa. I am telling you, onkeera olunaku olujja omwaka ogujja ebiseera ebijja ayinza obutaba mwana wo direct naye ayinza obba muzzukulu wo asooka owokubiri owokusatu oba owokuna, ayinza obba mu lulyo olwo nga mulimu ajja okuwunzika nga naye ayisiddwa mu ngeri bweti gy'ososolamu omwana w'abandi. Nsaba tusisinkane mu kitundu ekijja okubeera ekyokutaano. Emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeerero ne bulijjo mu linnya erya Yesu, and you all say amen. Thank you so much for watching.